Mukama yebazibwa abooluganda era erinnya lye libeere waggulu w'amannya gonna. Nzijukira omutume Peetero ayogera mu Bikola by'Abatume Essula 4:12 tewali na linnya ddala eryatuweebwa eritugwanira okutulokola wansi w'enjuba oba mu ggulu oba wa wabula erinnya Yesu lyaweebwa ekitiibwa ekyo. Yeebala omulokozi yandokola kulaba bikulu. Ndabye abantu bwe banjagadde, ndabye abantu nzizeemu amaanyi era ku Sande eno mbakakasa ensi yonna kyemanyi yandiyagadde okujja Namayumba naye ku Sande enda kubeerayo ku Canaan. Mwebala okuneetooloola, mwebala okumpa amaanyi, mwebala okumpa ebigambo ebirungi, mwebale n'okulaga ensi omusana, mwebalire ddala. So era sirema kwebaza gavumenti nti obukumi kati weebuli ne ku Canaan bw'oba ojja tojja ng'otya totya kuninaana tewali agenda tukuba ate n'omubbi oba omubbi abba obulamu naye wabaawo waakoma. So situmusuubira kati n'ate era situnzaga taliiwo naye safety weeri gavumenti etaddewo measures ezimala ku Canaan land. Tosobola service ya Canaan land this Sunday. Ngenda kusabira amafuta. Mukama yandesewo kyemanyi lwa kintu kyo. Oyina ekyagano, oyina ekyalema, oyina ekyaba kitya, oli mulokole toli mulokole. Ku Sunday keera ku makya obeetonnya oba gwaka okwata akafuuko amafuta ago gengenda okusabira. Sunday bwede naliwo kulwa kujjukira bulamu bwa Richard. Sunday eno ngenda kutandika okuweereza Katonda ku Sunday eno. Naye mbeebaza nnyo olw'essaala zammwe era temulekeraawo. Kyembasaba nsaba mujje ku Canaan land ku Sunday n'emitima emirongoofu. Temunyiigira muntu yenna atwogeddeko obe yatutemula obe yakola atya. Ebintu bikwase Katonda ffe tetulinga abatalina Katonda era neebuuza endala abatalina Katonda bakola batya nakizudde kye baba bagenda mu masabo. Kubanga bw'otoba na Katonda akusitudde emigugu. Zabuli 5:5-22 Bayibuli egaa nti gusenga omugugu ku Mukama naye anaakuwaniriranga. Ate Matayo 10:28 Bayibuli egamba nti mujje gye ndi mmwe n'abakooye era abazitobereddwa nange n'abawummuza. So emigugu tugikwase Mukama ffe. Ate Matayo 10:28 Bayibuli egamba mutyenga oyo asobola okutta omwoyo n'omubiri. Temutyango oyo asobola okutta omubiri naye nga tena kyasobola kukola ku mwoyo. Naye mutyenga nnyo yasobola okutta omwoyo n'omubiri n'abisuula ne mu ggeyeena. So temuba na ntiisa kubanga tuli mikwano gya Katonda ate Katonda yalina obuyinza obwenkomeredde so si sitaani. Newankubadde nga muganda ffe Richard yagenda naye omubiri gwe gwafa omwoyo ne gudda gye guteeka okubeera mu linnya erya Yesu. Mbaagala nnyo mwongere okwagala Katonda n'ensi yammwe. Mwagale ensi yammwe. N'abatemu gye mulinga mulaba Katonda abaagala, ayagala mwenenye, ayagala mulokoke, ayagala muweereze. Waliwo omutemu eyali mu Bayibuli ng'ayitibwa Sawulo n'ayigganya ekkanisa n'attaba Siteefano bonna naye ate Mukama ffe n'amukyusa n'amukozesa mu bwakabaka bwa Katonda. So nzikiririza ddala nti buli akola obubi olwaleero ate yasobola okuba nga yasinga okukola obulungi enkya. Sirina buzibu bwonna ku mutima gwange. Mukama abampeera omukisa mwekuumire ku Munnyo Salt Media.